Endoveso. Ndaba mukaaga tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Nabosa, bampise kadima na manja ne kabuguza ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki. Manango bale konkovirako. Ikali. Mwami kadima nkubulireko. Olaba wamagola bamae. Nafuna musajja wange. Wafuna omusajja wo. Oli ngulina emyaka erika nga nkuwuliranga. Ndi mukulu. Oyina emeka? Ndi mukulu, nina 19. 19. Aho wafuna omusajja wo n'akola ki? Nafuna musajja wange. Kati be nafuna musajja wange. Kati kale olaba dadi wange. Dadi wange amwagala. Teyamwagala? Akuba ngamba bunzire ku ssomero. Osoma? Iye. Osoma kilasi ki? Senior 4. Kakati dadi wo wamumuleetera n'omugamba nti wuno. Anti kyali bwe kitye. Omusajja wange yali agambye agenda kujja. Kyale. Alabe my parents. Naye dadi n'abigaana. Omusajja yani? Jeffrey. Naye asoma oba yakola? Akola? Makanika. Makanika. Ate dadi wo tata wo yani? Dadi wange. Dadi wange mwami Kiyingi. Mwami Kiyingi. Ye mwami Kiyingi akola ki? Ayina edduuka. Akola ku dduuka. Kakati ogambye yakulemesezza omusajja wo? Anti kati olabe omwami wange yali agambye agenda kujja akyale waka. Official akutwale. Abadde agenda kukyala ddi? Ama olabe kati buli omwezi yaŋŋamba munagenda kujja kukyala mu November. Yaŋŋambako senga wange Antigoreti. Antigoreti kale simanyi nange kyakukola naye kati nawuliddeko mukwano gwange nga ngamba bagenda kuleeta poliisi babiyinyemu. Yadde agenda kukyala mu mwezi guno ogwa November. Kakati kikimbu babirinnyamu mbu kiki? Nanti dadi temwagala agamba mbunozireyo nsome. I'm still young. Ongambe ina 19. Anti kati ongambe ina 19. Naye bw'abanga taata waakuwagaliza kyakusoma lwaki togira ng'osoma? Ekuze kati amalabe omusajja nga njagala. And I love him too. Okay, kakati taata wo yaleese omutawaana ndabake wano enamba eriko mwami Kiyingi. Njoba okubako kubanga nze binsobedde kati nje nawasenga gye naddukidde. Oli wasengaawo? Kati taata wo yagala tumugambe tutya? Bambe mama negayirira fikiza omusajja wange. Maama wala gwe enjogera ky'oyogera maama. Omusajja akutwale. Kati nkuze. Anti oyinza okugamba nti okuze nga gototo nga kiki? I'm old enough now. Ngambe bambye mumukirizise. Esanga ine empaka. Olaba weetuuse? Nze kituufu. Kati kankubuuzeeyo. Kati mbadde mulabagana ne boyfriend w'oyo mu by'omukwano. Siguse biri. Kale katumukubire tovaako. Kale. Mwabale. Okay, eyise. Wangi nkulamusiza mzee Kiyingi.
bampise Kadima na Mayanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM wane ekintabuli ky'omuziki sebo. Waliwo omuwala watukubidde akasimu wano bamuyita Nabosa. Muzeyi wangi? Wabadde ng'omujje ku ki? Yatugambye ali wa ssengaawe. Aliwasenga wapomwalo yafuna omuvubuka amwagala nze omwala envunanya mukwana mbulamu bwange bonna mugamuze kino n'agaana sente zakusumulula na vijja buli kati mbona mutira mungamba kimmwe kakati muzeyi kye tusaba omuwala abadde atukubiddeko efero ng'atusabye tukusabe okendeeza obukambwe ate bukambwe siba bukenza bukambwe wange kubanga omwana yanyiiza nnyo oyo yakunyiiza nnyo naye bwe biba naye ng'omwana waba yeetuuse n'akwatulira nti neetuuse ngenda n'omusajja wange lwaki oba omulemesa ate ng'omugaana omwana nge kumenya omukaaga oyo wakiyeekuza bwatyo wangi wakiyeekuza bwatyo omwana w'emyaka 16 ye atugambye alina emyaka 19 muzeeyi omwana 26 mwezi gwa Januari aweza 16 omwezi yaweza oba aweza alina emyaka 16 buno obudde ye atugambye alina 19 Kuna mwendanga akijja yeyezaala eyo nenyina nyini yakolako n'effujjo naye natama n'agenda n'ayita bisaazi n'agala kuba kyafumbirwa nemugambye kusoma n'agaana tinga sente nyinyi nemuŋŋamba ki nesireko oyo mwana bumutabula nammwe abati muzeeyi wangi tusaba mu bukakamu obw'ekitalo kutaatampulira temunyiiza nnyo nammwe nedda si kunyiiza nga tusaba nti wagambye alina 16 tatange nawoza 15 Ezo muja. Ode wakumpanya kende 19 gakumpanya kukumpanya. Ngenda weza 17. Hanga tunjemeka tedi temina mukaba cyo talwanya. Ino umayide sele kusumira sisi imeze ko sumira. Ne baba quarantine ne bagana kugenda. Omalizo kusuma ko twabana bapande sabagenda kumaliriza. Ndakuja ari kukanzi. Tata ne Kale kuna pawo tamboze ne pawo mugereza mu manyi. Tebanje wanyira pawo kumyomboko. Wani utasisi yenye ya kona sini kona virus mani kona sirini sini kona bichi kona distance ali kwa danje wanje waka ya kona sini ndio utasimani wetu wa kuna kama mtu kana sasa tusimani kwa kutawanya kintu senange katine salirawo wewe salirawo je kale kana salirawo we mama wewe ndio salirawo ne ba wewe mgere salirawo obasinde nedda taata tetwagala mwawukane bubi n'omwana kati Nabosa kati Nabosa njagala oŋŋamba amazima olina emyaka emeka kale wamulaba nakulindemu walire nenga I'm just making 17. It's still so young. Tenena tuka miaka 18. Yes, yes. Over that manage that one was over that manage that was stupid. Tata. Mulabulira omubuka nyero kabwe. Era kwenta wanyone mwone mwabunyo abonye jo waje muje nanjinaga no banadda. Tata. Yanji. Kati babadde bategeka mikolo. Egembada. Egy'okukyala. Bagambe wembasangire ewaka. Wembasangire okanja ko sango wembasaka wero cyane ngira police. Ira kujjamba nje mungambye pese mu namba y'ebasole zogere. Ne tata. Nedda tata kakana. Bega nali nsagwa ngaganyabo. Nabosa. Mama wanje. Naye kati taata ukitawuye mulaba jjeko sesimu okumunyivu nno. Owulidde munyivu neze kyembadde ngamba. Kati tugenda kola tutya wandigumiikiriza nosooka n'osoma. Kale bulireko mami Kadima magala. Naye bannange kakati nedda gumiikiriza abeera mu gumiikiriza. Mami Kadima neetuuse ate neewulira. Sansa mujigenze gitya ne Kadima Namayanja ne Kabogoza ku kyenda mukaga katonyeze 3 Beat Fama ekintabuli ky'omuziki akadde akokunyoka we katuukidde mukwano gwange lunaku lwa 2 program kigenze gitya olunaku lwaleero bwetyo weetambudde nze Namayanja Priscilla yes nange Kabogoza sana obuna kabulu from Luwera musolo bulungi mweraba